Egyptians. And once they crossed, I can assure you, I tell you, the Egyptians were no more. Somebody shout hallelujah. I'm here to speak to whatever is pursuing you, that you will not see it no more. In the name of Jesus. Every sickness bows in the name of Jesus. Poverty bows in the name of Jesus. He says, in me you will have peace, but in the world you will find tribulations and trials. He says, be of good cheer, for I have overcome the world. And he says, I have deprived the power of the Antichrist for your sake. What does that mean? That whatever seeks to take you down, he has overpowered it for your sake. In the name of Jesus, every situation you are facing today, oh Jehovah, oh my God, thank you Jehovah, thank you Holy Spirit, oh Jesus, thank you my God, thank you Holy Spirit. Come on, worship the Lord. Thank you. Mbadde nkola ki? The Lord pampers me every day. Yeah. Okay, Desire. Levixon. Man of God. Yes, man of God. Woman of God. Yeah. How do you feel
ekisooka nkyebaliza Mukama tekyabadde kyangu olugendo lwange lwabadde luzibu nnyo ndowooza nga sitaani agezaako okunemesa naye neebaza Mukama nti nazze I was looking forward to worshiping era neebaza Mukama nti ekisa kye kyeraze. Twawulidde tino ennyonyi yasoose neefunamu obuzibuzi walina kutuuka lwakuna. Actually nalina kutuuka lwakusatu ennyonyi ne bati offloadinga ng'eriko obuzibu nensulayo ne banteeka ku yokulwokusatu. My connection flight nebeera delayed and then I couldn't make it naye nendaba nga bwe naalinda bampa ennyonyi endala nyinza obutajja nengula ticket ku nnyonyi endala airways endala. Kuliko emikolo egiriwa emikolo egyaliwo emabegakaawo gye twalabaali bw'oba gwe walaba mikolo nagikoleka Mukama mulungi. buli omu yeebuuza wakwatagana otya ne Levixon kuba ne mukola emikolo mu nkukutu. Emikolo mu nkukutu okirinako obukakafu era tatubuuza gwe kwawe byali gegafuluma vidiyo mwagiraba ate eyo eba nkukutu eyo teba nkukutu vidiyo nga yali ya mikolo nnyo tuteekamu ssente mu bintu. Ekyokubiri twalabako muwalawo ne mutabani wa Kamiliyo. No.